Abantu bangi balowooza nti okulimira wanene kwe kufuna magoba. Godfrey Kigoye nga wa ku kyalo Kikoko e Gayaza mu disitulikiti ya Wakiso. Endowooza eno gy'asooka okusula ebbali. Ono mulimu wa cucumber nga tabikamu ne Water Melon. Cucumber kye kimu ku birime ebyettunzi ensangi zino. Cucumber balowooza nti kiva bweru wa ggwanga. Kino bwe kito kiviirako abantu obutalowooza ku nnima yaakyo. Kyokka twakizudde nti omuntu oba yeekembye n'alima cucumber kirime kyangu nnyo. Cucumber kye kintu ekiva ewantu watono ennyo. Wano mu kabanga kano nga bwe tuli osobola okuggyawo ensawo 10 buli wiiki eza cucumber. Godfrey Kigoye okulima cucumber kye kimu ku bintu byenyumirizaamu. Kyokka abalimi amagezi okusooka okwebuuza nga tebannayingira nsiko naddala ng'onoonya katale k'ekyo kyagala okulima obutamenyekera bwereere. Naye njagala nnyo osooke nga tonnagenda mu bizinensi yonna n'owetaba ya cucumber. Sooka otegeere ky'ogenda okukolako kyetaaga ki. Teweetaaga space nnene nnyo okufuna ssente. Weetaaga ewantu watono nnyo. Okimanyi nti osobola n'okulimira mu kkutiya? Okimanyi nti osobola okulimira cucumber mu bokisi? Nabwe kityo omuntu wamala okumanya ekyo ekibuuzo ekiba kiddako cucumber alimu atya. Kabala ennimiro yo bw'oba obadde ku ground ng'eno, kabala ennimiro yo, sima ebinnya. Ekyo kikola ng'olina manure akola ki? Amala tusimba busimbi. Wali badde otunulira naye ku spacing yali badde ku mita emu ze fuuti 3 okuva ku kikola okutuuka ku kirala. Nobanga naddala mbudde buno obw'omusana because omulaba twamusimbye atandise okubalako naye talanze nnyo naye ye atandise okukola ki? Okubala. Nina mutono nakamu gwengenda okusimba omungi. Omulimu wa cucumber okwewala okufiirwa talina kwesamba ku bikka nnimiro nga kino kiyamba okukuuma ennimiro mu abasimbiddwa nga nnyonjo. Okuggyako wano mwe tutambulira mwe tutakoze eki n'omukwata amazzi mwe tutabisse. Ekyo kikulu nnyo. Obutavunda bwa cucumber n'okuba nti ebeera ewantu ewali nti clean. Omuddo tegulina kubeeramu. Era olaba nti ennimiro eri clean temuli kakikola ki? Kalimu. Ku myezi 2 kaseta ng'okulanda oba otandika okukungula. Naye amakungula ag'amaanyi gabeerawo mu myezi 3. Kigoye agamba nti omulimi yenna okufuna mu cucumber alina okukikola mu kiseera ky'akasana kyokka nga alina okumufukirira. Era bw'onooba wakufuna mu kirime kino n'okufuuyira kwa mugaso nnyo. Vegetables ezisinga obungi zifuna ku budde obw'omusana okusinga mu bw'enkuba. Nze nalima mu musana n'enfukirira gyo naggyeemu ensawo 2 emitwalo 10. Gwali mu kibuga ng'opangisa nga tolina wanene wakulimira. Kigoye alina akodyo kakuwa. Gwatulaba okimanyi nti wowo mu compound awo wokka mwoteeka ebimuli. Ku veranda nga bweri. Genda ng'oteekako emipiira olekewo w'oyingirira mu nnyumba yo. Then oddeko okumalawo mala. Veranda okwetoolooza veranda yo gy'olina. Emipiira eginaaba gigenzeeko gisukka 2. Buli mupiira guteekemu ekikolo kya cucumber. Cucumber tugigambe tutya abadde mu kiraasi tugambye nti cucumber esobola okuteekako 25 ono average. Kati emipiira 20 olina bicucumber bimeka? Ekyenjawulo Kigoye kyalina mu kulima cucumber atabika mu Water Melon ekyagamba nti kimwanguyira nnyo kubanga ennima yabyo n'emisoso gye gimu. Water Melon osobola okubanga nnyina emisiri gyange nga bwe guli wano ku raised beds. Nenkwata akasiri akamu aka raised bed nenkateekamu cucumber, akasiri akaddako nenkateekako Water Melon bwe ntyo. Era agamba nti omuntu asobola obirimira ewamu ng'agazzeko n'okulaba ng'ebirimwa byongera okulongosebwamu okufunamu omugaso mu kifo ky'okubitunda nga we biri. Bicucumber bisobola okukola juice egiraasi eri. Kati n'engitunda 15,000 kale nga ntaddemu n'ebirala. Kitegeeza nti wano ofunamu nnyo kyenjagala okulaga atulaba nti oba ofunamu nnyo. Ekyokuyiga mu mboozi ya Godfrey Kigoye kwe kwewaayo mu buli kyokola okusobola okutuuka ku buwanguzi. Ivan Kimuli Kigozi, NTV.